Tuli Kawempe n'omukulembeze wa ggwanga His Excellency the President of Uganda olunaku olwaleero ali naffe nnyo wano nga tunoonyeza muganda waffe era mukwano gaffe Kanso Nalukoola era embeera nga bw'ogiraba embeera bw'eti bw'egenda mu maaso. Baganda bange ab'e Kawempe mwenna twongera bajjukiza n'okubategeeza nti President sawa yonna abasalako Kanso Nalukoola n'abalala mwenna bonna tuzze nabo mwebale kwagala Kanso Nalukoola mwebale kubeera naye ate era mwebale kumanya mazima mwebale kumanya bituufu mwebale kumanya kigenda mu maaso era mwebale kubaawo ku lw'eggwanga lyaffe. Twongera bajjukiza n'okubategeeza nti Mukama Katonda Mukama Katonda ng'ali wamu naffe Uganda yaffe ejja kukyuka, Uganda yaffe ejja kuba ya njawulo. Era twongera bategeeza nti ssaawa yonna n'omukulembeze agenda kuba atwegattako ate tutambuze ddala omulimu guno omulungi. Banna Kawempe lunaku lwaffe bannange twongera bajjukiza nti tulukoleze bulungi tuluteekemu ekyenjawulo tuluteekemu ekinnyogozi. Uganda ejja kukyuka. Kawempe erina okwogera olwaleero. Nalukoola oye tukawena tuka tuone Fugabi futi soja Nalukoola yali mu kisaawe fena tukole ki Siamu n'amalo tuwa chepe y'obwa memba bwa parliament kujogebwa mu ggwanga wano Uganda mu abaana abali eyo nawulidde batisatisa mwe bwe abazadde mba mwagala abaana bammwe bawangaale temubakkiriza okugenda okulonda akalulu. Njagala obbakubiza mugende mulonda akalulu tokola fujjo genda olonda akalulu genda ku box tova otuula waawo okuuma akalulu njagala bajje bakwate nti kuba olonze kuba gwe gujja okuba omusango. Aga amakomera gye mutwala abaana baffe makomera gaffe ffe twagazimba kati za mmane saabasibe sente zaffe musibidde abaana baffe emitwalo 8 mu makomera. Mwabali wano njagala obbategeeza n'abatulaba amakomera ga Uganda galina kapasite ekuuma abasibe emitwalo 210 bokka. Abasibe amakomera kati galimu abaana emitwalo 8. They are over, you know, we are over 377% okuba congestion mu makomera. Naye nga abaana bano abasibiddwa bavubuka abali badde bweru nga bakola okubezaawo eggwanga lyaffe abali badde nga bakolera famire zammwe mwabavubuka abakyala abali eyo mufuuse bannamwandu si kuba nti baawo afudde naye abadde atambula ku kkubo ne bamukwata nti ayogedde ku linnya Kyagulanyi abadde atambula ng'ayambadde nga bwe nnyambadde mubamukutte bamusibye kuba ayambadde t-shirt. So bwe mbasangayo tova ku maini mwali mubaddeko ddi ku maini. So mbasaba tulekeraawo okutunuulira obusongasonga tutunulire ensonga ssemasonga. Waliwo gwe nawulidde agamba mbu babaleetera Nalukoola nga babagamba ye candidate alina kaadi. Nze mbategeeza ekyaffe ekya Nuupu si kya kaadi kyokka ffe ekyaffe kya ddoboozi ly'abantu ekyebbeeyi kye tulina abantu kubanga twogera ku nsonga z'abantu. Candidate Nalukoola twamulonze na kigendero ate mmwe mwamulonze. Ekibiina kyalinako ebitundu 5 ku 10 Kawempe n'eyogeza ebitundu 5 bye bino wammanga nti paalamenti eno twagenze okulaba nga tulina okuteegera amasiga gonna omukulu aganafuyiza. Paalamenti tulina okugenda muganda mutugambe mwene omwogera tekiriiko kikyuka. Njagala okubategeeza kugoba tabula kyakola ki kyakusuuza. Njagala ogende mu nnyumba ng'ogenze kubba ne bwe bammese negwa mu bikopo nkulayira osulawo kyobadde osudde n'okola ki. So gana amaloboozi temuganyooma. Njagala Kanso Nalukoola ajje mu paalamenti abe nga yeetengeredde ng'asobola okujjayo. Kawempe bwe tulondera Nalukoola ebe tuweerezza eddoboozi mu Uganda. Omubaka wa paalamenti taba mubaka waawo ka wakulembera. Omubaka wa paalamenti aba national leader. Amateeka tukola ga Uganda tetukola ga mukulu Museveni. Ngamba ababaka bannange abali mu NRM baba tutte gye tugenda okuwandolinga mu UPDF Act. Naye ekinsanyusa nti bano abamu ne mukalulu wakadde tebajja kudda. So bw'oba okola amateeka tetukola amateeka g'NRM. Etteeka tetulikolera muntu tulikolera ggwanga. Etteeka teriba na maaso. Kikyamu nnyo okukwata abantu ba bulijjo civilians n'obatwala mu court martial kyabulabe. Kakati mwe mugenda kubanga simanyi NRM bwe nayogerako bajja kunnyima kaadi. Njagala okutegeeza bannayuganda bajja kwejjirayo. So nkowoola bannayuganda mwenna omubaka wo bw'ayogera ekisukka ku kyammwe mumweyitire. Omubaka alina kuba ddoboozi lyabo bakiikirira. Bw'abanga bannakawempe bagamba nti tetwagala court martial wani agamba nti tugyagala. Ebirowoozo bye tulina okuba mu paalamenti birina kuba by'abantu si bya bibiina. Ekibiina okiwuliza naye nga kitambulidde ku ddoboozi lyaki ne bwe tubaffe abannugu bwe tukuŋŋaana pulezidenti akubuza nti Namugama Ogola egamba etya Nalukoola Kawempe egamba ki
ekibiina ne kisalawo naye nga kisinzidde ku ddoboozi lyaki kati mbaokowoola mwenna gye muli mujje wano ku Ttaanu Kawempe tusobole okuwuliriza omukulembeze waffe byatugamba Komanda 001 agenda tuwa obubaka obusimbula okulaba ntuwanguza kanso Nalukola kana akalulu Nalukola nga wangudde si kake kokka kaffe Uganda twetaaga bannalukola baloya tubeetaaga abawerako bano abamu be tulina mu paalamenti nga boogeza ebirimi twetaaga baloya abasobola okwogera ebintu eby'ensonga